Yes, alright, tubaniriza ku mukutu gwa kyamugwanidde broadcast kwetusinzira okugezako kuba tukwasaganya ensonga ez'enjawulo ne mu kaseera kano tuba tuyingiddewo okugezako kuba nga tukwasaganya ensonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga mu bisenge eby'enjawulo. Tukwatayo mpola mpola kasabukanya tutambulira nnyo mu mbeera eza entertainment ko social wamu ne political embeera zonna nga ziba zigezako okutambula. Bampita K5 sold out the exhibit Uganda to the world, the alien skin of Dubai, the Bobby Wine of UAE, the juggernaut, the powerhouse, the savior of this nation, the King Kong Superman, yes I'm a Superman, ATM machine. Singira biranga Bombardier. Yeah man, kale tuli mu ggwanga lya UAE mu kibuga Dubai. Matusinzira kuba tugezako okwasaganya ensonga ez'enjawulo ate nga tusinzira owanene nyine mu kibuga Aliga wamu ne munange Jordan manyeri badde banga deno kuba twasembayo kubanga tutula mu kamera naye twebaza mukama olw'obulamu wamu n'obuwangazi bwagezako kubanga tukuma twebalamu kyovola tugezako kuba nga tukomawo tugezako kwasaganya ensonga ez'enjawulo. Kale tuli ne Lili Beauty Parlor we tutambulira wamu n'okubanga tugezako kwasaganya ensonga kasabukanya mangawe zitera okubanga zikola ki nga zisoba soka yanjuli abatulaba mwenna amanya Jordan no eranga nange ndiwa nambabuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi abasiramu enchachi sibo muli mutya mikwano gyaffe bagoberezi ba Kefashi UG the broadcast enena gye musinziira mu mawanga ag'enjawulo Uganda, UAE, America bakulaba right? Kenya, onna gye musinziirira muli mutya abasiraamu tubagaliza ekisibo ekirungi ekigendo takulwa ncha right? Yeah man, so nolwekyo mwebale mulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo kubanga mutu followinga buli ketuteekayo ne mulikinga ne musubscribinga muli batabu nnyo temujjanga okoowo owange banga dene ombuzeeko tubulanganya ku maaso ne tusigala ku mwoyo gwabadde ambuzeeko ennaku zino badde bize muganda owaye ne kusinga kuba bize naye mbaddengawo naye nga tolabika naye nga ate waka tubadde tumulaba abantu babadde bamulaba eyo wama abagoberezi mbadde temulaba waka w'omusajja bagezaako kale nogero bajja kuza toke mwamu ensimbi aba Lili Beauty Parlor goyo neetaga okubanga bakola kenviri wetaaga okubanga bakolako makeup wetaaga okubanga bakuteereza Angela in conjunction with the Jordan Classic Nails ate nga ye CEO gwentudde wano mu ntimbe zaffe olunaku olwaleero okubanga mumwegeka amaaso. So beera nga obeekwate Lili bakuleetera ebipya byonna kugezaako kubanga kunyonyola goyo n'omukazi etaaga okubanga ogwako mu kizigo okukyusa kalayo wakoyo obuddugavu bakuvuma nnyo ate gwe nawe omukazi etaaga okubanga osigala mu kalayo naye nga olususu oluli smooth and soft gowe neeyayeruka nga yenga ebizigo bye bakuwa byakulemezaako buno bunnako obubeera ku ngalo wano wamu ne ku bigere bakuletedde ebibyo n'ebizigo akola ki abiyina mwekwate ku namba eryawo wansi ajja kuba akutereeza mu mbeera ez'enjawulo. Toweeruma lulimi teweekola ki ate nga musobola okutegeeragana mu mbeera zonna. Mwekwate asangibwa wali mu Aliga ajja kuba akutereeza embeera z'enjawulo. So Jordan tutandisebwe tutya nti ebipya bibadde binyinya ebiza bitambula mu ggwanga mwana embeera nnyingi zigezezaako okukyuka naye nga tetugenda kubanga tuliisa abatulaba tugenda tutandikira ku mboozi ekutta kati ennaku zino zonna ey'omukulu Mafayasi Mpuuga of course tujja naffe gibuusa maaso kubanga tetujjogerako oba kujja kuba mu ttooki okumanya naffe abantu oba abali eyo abatulaba nabo okwongera okumanya ffe endowooza yaffe eri ki ku biki ebigenda mu maaso oba ebyogeddwako bantu bangi babyogeddeko mbadde nagezaako kubanga mbimma amatu oba kale nga mbiraba n'okubiwuliriza naye nga nagezaako bimma obudde gezaako kubanga mbyogerako naye ngambye bangi nyo nenga yo waayo nzaani atasobola kubanga nange nte endowooza yange omule baganda bange. So Mafayasi Mpuuga mwebagakaawo awo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'awandiika ekiwandiiko ekyali eky'amaanyi ng'agezaako okuteekawo oba ng'agezaako okulaga embeera ye ey'obutali bumativu wamu n'eyali akulira oludda oluvuganya mu gavumenti wali eri yali former leader of opposition mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa paalamenti ng'agezaako okugamba nti yeenyigira mu bukumpanya bwa ssente oba giyita okulya enguzi miliyoni za Uganda 1500 nga tezaali nti zirina akawaayiro konna kezirambikibwa mu mateeka agafuga paalamenti nti omukulu ono anaaba aziweebwa. Omukulu Robert Kyagulanyi kye yavaayo n'agamba nti ekintu kino kiba kya bulyake baba tebasaasidde ssente za muwi wa musolo ng'ate basalawo kubanga bakolera bantu.
n'agamba ekyo kivumaganya office ye nga ye mwali mwatula ng'omukulu commissioner kuba bali bamukize ekifo nga bamuwa kya commissioner okuva lwe bakyusamu bifo ojjukira bulungi Joel Ssenyonyi Sazmi leader of opposition. So omukulu n'ageza kugamba yavumirira gundi office ye ekyo kikontana n'amateeka agabatwala bo nga b'ekibiina kya NUP. So n'avaayo n'okusaba eri olukuŋŋaano lwe yakubye ku kitebe ekikulu ekya NUP ng'agezaako okubategeeza nti omukulu Mathias Mpuuga bamuwadde izange ndowooza essaawa 24 okuvaayo actually tebamuwa budde naye yagamba aveeyo yeetondere bannayuganda n'ekyokubiri agezeeko okulizayininga ku kifo kyalimu oba standing down nga commissioner wa parliament. Omanyi nayo commissioner naawe oba n'obuvunaanyizibwa ku ba MP bonna abasinga mu parliament kwegamba mutula ku commission yemu ne lead of opposition. Lead of opposition oyinza mugeraageranya na prime minister mu government. So yembeera eyo Mathias Mpuuga gy'abadde gy'atambuliramu. So byonna we byaliwo before sawa yalindamu sawa nga 24 n'afulumya ekiwandiiko kye kyayogereramu ebintu byali bingi of which nga mu bio teyayogerako ku standing down okuva ku bwa commissioner netumulabako ku radio ya Chabase ya Buganda Channel 8 ng'agezaako okuwa embeera ye ng'agamba tagenda kubanga kuba sinto omukulembeze kyeyasalawo teyakisalirawo mu mateeka amateeka tegamugamba kubanga standing down n'ekirala si yeye ng'omukulembeze wa parliament so si kibiina kye kirina okusalawo parliament yerina okukola ki so mubuufu obona ekitegeeza nti kyeyali mwetegefu kubanga akola ki ati mubiro byonna nga bwe mbyumiza emboozi ebadde empanvu oba okunyumya kubadde kuwanvu ng'olowooza ekyakolebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali kituufu okuvaayo okwanika Mathias Mpuuga mu lujjudde lw'abantu oba mu nkuyanja y'abantu ng'ate tukkirize tugane nti ekibiina kiba ne governance ekibiina kiba ne body ekitwala kuba n'ekibiina kya tukkirize kirimu aba executive kirimu ndowooza parliamentary bikoze bitya caucus birimu ng'ebibiina byo nga bituula birimu emitendera egy'enjawulo disciplinary committee kuggwa alaba atulaba eyo ne Jordan nga tugenda okuwuliza endowooza ye kuggwa olowooza kyali badde kirungi ensonga ne bazimalira mu bantu nga bagamba nti kibiina ky'abantu bipapa power oba ng'omukulembeze abadde omumyuka wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Central Buganda nti baali badde ensonga bazikunyiza eyo ne bamukunyiza eyo mu kibiina nga abakulu kayo bategedde ne ziggwerayo. Well, kyenyinza okugamba kyekino Kefashi. Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP. Siwe kiri? Sawe gwanga. Okay. Wewe gwanga, siwa gwanga. Awonjawukanako naawe. Awonjawukanamuko naawe Kefashi. Onga president wa NUP ensalawo gye yasalawo oba ekintu kyeyakola ekikolwa kyeyakola ndabira ddala nga kyekituufu kubanga lwaki since nti ekibiina kya people power our power ekyo kyalina okukola amaanyi g'abantu g'emaanyi si kyo kakati singa yamuza ebbali ne badda mu kwekunyiza eyo ebbali ono waddembe okukyuka ate n'abiteeka mu public like asobola okulekulira eri ate n'akomawo mu ngeri endala nti bankunyakunya nga ensi tetegedde n'abaako n'ajweteekawo ebintu okunafuya omukulembeze wa NUP. So omukulembeze ono kyenjagala ku Robert Kyagulanyi musajja mugezi nnyo ate mubuufu nnyo ekintu kyakola nkiwagira 10 ku kinnaakyo newankubadde ate sisobola kuvumirira nnyo kya Mathias Mpuuga kubanga sente kigambo kyebayita sente kizitowamu koboyi sente kuziba amaaso sente kukozesa ensobi ya akkirize nti ensobi yagikola nga naawe atulaba n'atuuliza nga bw'osobola okukola ki okugwa mu nsobi ensobi y'akasente diramu 15,000 muganda wange kaba kazitowamuko kasobola okukozesa ensobi ebyo bagamba mbu ate wakiri yandadde mulala akikola Lubongo yayandikikoze oba ani omulala naye Mathias musajja omugagga biki yes omugagga yakyasinza okwagala ki yakyasinza okwagala sente my friend naye nga Robert Kyagulanyi enkola gye yakolamu
njagala najiwagira nnyo singa ne government sendala okuli ya NRM singa wekyo bwekola nti oli abbye ssente z'omusolo bataddeyo ssente z'enguudo budget bagifulumiza bakute ssente bazimuwadde bagenza okubalirira nga ssente tezawera mukunye ati ya Museveni ababa bakunyizeeyo nga tebamanyi ayina okuba nga amukunyiza mu public ng'ono omusajja Robert kyeyakola wakitegeera sokale mu bufunzo wagira Kyagulanyi kyeyakola okumukunyiza okumuleta mu kooti y'abantu yesalawo kubanga abantu be bamuteekayo ate era still be bamugjayo wakitegeera niwankubadde nti abantu tebagenda kukulumba direct bakugje naye ate balina omukulu akulembera oba akulira badde ne ligambibwako nnyini lyo kati taba kubanga yamugambako ani yandimugambyeko so mu nsonga eno omukulu Mathias Mpuuga yagamba nti ekintu kino kiyinza okuba kubanga bakola okunoonyereza okw'enjawulo ng'ekintu kino mu palamenti zonna ezibadde zijja zituula tewabadde ngawo kasiimo oba kye baliise service award kye babadde nga bagezaako okuwa oyo yenna leader of opposition abaddewo oba ne incoming so yagamba mu nkola eyo yakola okunoonyereza n'atula nabo ng'ayagala okufuna okuwabulizibwa lwaki leader of opposition ng'ali into the same position as the prime minister lwaki bo tebabe bakasiima after their service okitegeera ye nga kyakiraininga so ng'agezaako gamba nti zino miliyoni 5 ye service award naye nti kibadde commission yatula wansi nekola ki nekisalawo of which ate twalabako Anita Omongo recently ng'agamba kyetaaga kunoonyeza Mpuuga alina okwogera ani yazikakasa ssente ezo okuba nga ziweebwayo so kyekivaayo no kiba nga kikayanya kati kyogamba Anita Omongo tamanyi ssente zo bwe zajja ate nga naye yaliko kati ndola nti bali abantu yali Mathias Mpuuga wa miliyoni 5 kuliko n'aba NRM bali babiri aba miliyoni 4 kati kyovula n'ababaka basigadde beebuuza kale Mathias Mpuuga yali leader of opposition bali badde bazimuwamu eyembera what about the others the two of NRM commissioners kyekyali kibawese miliyoni 10 so mu mbeera eyo bwe tujagezaako kuba nga tutambula naye nga Mathias Mpuuga tetumanyi oba nga ddala kituufu anaavayo n'aba ng'agezaako okuwummuza obukulembeze nga bwe baamugamba naye nga bagezaako kubagamba nti bonna baana ba Buganda bali badde bagezaako okutula wansi ne bakola ki ne baba nga bagezaako okuba nga beetereza mu mbeera okwetereza kituufu baana ba Buganda bandi badde beetereza naye kyenjagala mumanyi kiri kimu nti NUP si ya Buganda kibiina ky'abantu otwogera ku kibiina eky'abantu mugwamu zonna ennimi eziri oba lubongoya ne tulabamu bantu bangi abalimu abakiwagira bantu bangi okitegeera kakati bw'ogamba nti baana ba Buganda beesootinge kati ate olwo kitegeeza singa kitegeeza nti atali wa Buganda bw'anaakikola ye tagenda kufuna ki wakukuba ku mutwe abo boleseemu kye bayita tribalism so nga ate NUP tuze tugiraba erwanyisa tribalism okitegeera kati n'olwekyo nze ngamba nti omuntu bw'aba the devil talokoka okitegeera tulina enjogega devil talokoka kati kiba kiganye nga mumuzuddemu ogwo omuze asooka atuule ku katebe muddemu mumwekanye butto alimu olubimbi mpola mpola okutuuka lwe munaddamu ate ne mukola ki anti bagamba senior leader alina okuteekawo okuwabula okw'enjawulo mu bano baana bato mu byobufuzi muganda wange ekisooka akirayiminga nti yasoma munnamateeka awe kyetuufu yasoma ekyokubiri munnabyabufuzi munnabyabufuzi abadde mu palamenti ez'enjawulo Bobi Wine palamenti wa myaka 2.5 ate nga ye mukulembeza abafugambwa essaawa zino kati ye agamba nga senior leader ndowooza tebalina kugambwako balina akabinja kaabwe Mathias Mpuuga owekitiibwa Sseggona yabavuddemu nga lumu oyo muyaye yabavuddemu ku nkomerera gye yamukomereddemu ku show gye yabaddeko emu oyo mugezi nnyo yagambe tekikkirizibwa ezo ssente tezisobola kugenda bweziti Mathias Mpuuga kye yakoze kibi nnyo
Gamba naye wadeka tukusaidie wagira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yeah, oyo ye mumanyi aswitchingirawo. Golowooza mu ndabe iyo Kyagulanyi Ssentamu okusalawo yakoze kwa mangu oba yabadde alina okutekinga initiatives n'okutwala obudde omusajja okwekkaanya ensonga. Nedda by the way kankubuulire Uganda ogiraba. Uganda twetaaga omukulembeze ng'oyo. Omukulembeze asalawo immediate. Tiri akunonyeza kasita omuntu kasita kikakasibwa nti ono yakoze kino. Yalidde enguzi especially enguzi. Oyo kusalirawo mangu kyakola. Omusajja omu yagamba naseka. Yagamba Uganda okutereera twetaagamu omuntu asala emitwe gy'abantu. Twakawulira. Okutereera Uganda twetaagamu omuntu asalirawo emitwe gy'abantu. Nti ki? Ono yalidde enguzi sente z'essomero n'aziriza amasomero n'azirya. Kwatibwa teekebwa wali kalabachi. Mugenda kuttamu abantu 4-5 bokka we bati. Basigadde beetereza. Basigadde bajja kweteeza ajja kumanya kino ekyatulumbye. We bakusanga ku nguzi enguzi baba bajja gyesonyiwa. Okitegeera. Awo bw'omala okwata amasomero. Eyo gundi department yennyini y'enguzi gye batiddemu omuntu. Otekewo omulala otekewo netteeka teri mwana wa minister teri ki addamu okugenda mu private schools oba kufuluma eggwanga eno bwagenda somera bweru bonna bagenda somera mu bonna basome olabe eggwanga bwetaaterere. So Bobby ekintu kye yakoze nkiwagira nnyo nti bw'okwatibwa bwoti nekikakasibwa nti walidde tuula wali ne bano bakulabireko bakuyigireko. Bw'ozalabale tebeetagisamu akadde okwongera okukola okunoonyereza. Okunoonyeza nga already kimaze okukakasibwa kiringa omuntu bwafa akabenje motoka yamutomedde mulaba mbu ate tumutwala ku postmortem. Ayina okuteekamu ebitundu ebyo. Ekyo kye bayita okumala obudde wamma Bobby. Nze by the way kankubuulire Bobby ekintu kye yakoze kyekyo kyenyinza okugamba kebadde ndokogera kankeesigalize. Gyogere tuweereza abantu. Bobby nze Bobby siri muwagizi wa NUP. Okakasi? Siri wa NUP. Oli wa NRM? Ate siri wa NRM. Naye President Oya. Oyo mwana Bobby ebintu byakola binyumira. Naye tomuwagira. Ku ky'obukulembeze ku bwa president. Tomuwagira. Simuwagira. Kati abali ebimanyi mugenda kunyiga. Naye ng'ekituufu kiri nti Bobby mwagala ku mutima. Mwagala nnyo. Sakolekera tunabala kugenda wala. Lwaki wagira Bobby wayini ku bukulembeze? Bobby mulaba kale nga akyabulamu kyetaagisa ki omuntu okumulaba nti kati onaasobola? Eyo tujja kugendayo olulala Bobby. No. Tugendayo olulala. Kubanga ekituleese kya Mathias Mpuuga. Tuli ku Mpuuga. Naye tulina okusooka tutereeze eggwanga lino. Buli we tunabeera mu mbeera nti omuntu oyo mulaba tajja kusobola. Omuntu oyo mulaba abulamu. Wansi ya Katonda kuno teri azaalibwa ng'amanyi. Teri azaalibwa ng'amanyi. Ffenna tuyiga buyizi. Teri azaalibwa. Kyogera omukulembeze w'eggwanga essaawa zino kati tugeze Museveni ye mukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda. Yazaalibwa mukulembeze. Teyazaalibwa nga mukulembeze. Yabiyingira buyingizi n'akola ki? Yabiyingira era still n'akola ki? N'abiyiga. Mathias Mpuuga yazaalibwa looya. Teyazaalibwa yasoma. Yakola ki? N'ayiga. Bobby Wine yazaalibwa mu nabyabufuzi. Nedda ssebo. Essaawa zino muki? Kitegeeza whenever you give a time for something. Ate tojajinga. Naye ate n'okwagala. Tojajinga nga kintu. Ulira soko mpulirize. N'okwagala dembe lyange nina eddembe lyange ly'okwagala. Nze njagala owagire. Naye saagala ogambe nti akyabulamu atya. Olabira ku kintu ono omuntu atuuse okubeera omukulembeze ono tannaba. Basebo. Kano ka bwongo nnyo njagala onyonyola abatulaba. Olabira ku kintu kati ono atuuse okuba omukulembeze taata ono afumbiddwa n'ayitwa tannaba. Tefashuji. Ekindeetera okugamba. Nange wano essaawa zino nina ebisaanizo ebinzikiriza okwesimbawo ng'omukulembeze. Okkirizibwa. Nyinza okuba nga emyaka gye gitannaba kutuuka. Okkirizibwa naye nze nange nzikirizibwa obutakuwagira. Kubanga mu mateeka okkirizibwa olina emyaka 3 mu meka? Mu 5. Mu 6. Mu 6. Okay. Okwesimbawo mu mateeka. Gye giyinza okunsalako gyokka. Awo giweza. Kale tukigenda nawe nga bw'okyagala. Nina kala 3 mu 9. Naye kiki ekyagenda ku myaka? Ulira
kefa saze emyaka maaso ga kamera. Okay. Wereze gonga tugende mu maaso. Anaweza 36. Kwa ID nyonyera aba. Nga juzi twali ku birthday yo ngoweza 38. Ameza ko kumbuzabuza. Tukyali kumwe wose. Nje sawa zero zobokera nenda banga nange Uganda sobolo gitwala mu maaso. By the way nange namwe. Ozanyizo kugera mu polling station namba ne bubula ya no ndanga laba nino. By the way nange natural ze chesimba wesawo yo. Bajja kuba gwa kalone nko. Sifudde nenja kwesimbawo. Kati kye kyebade kugamba nti golaba nganza sawa zino kugamba kino nosekanga atasobola. Katumba oye yajja nga terino omwamo manyi gwe bagambe mu bululu bwonna obwabala temwali mububwe. Isebo yasinga Molini chali. Temwali mububwe. Yasinga Molini chali. Kitegeeza mulimu abantu abanga asobola. Mulimu abakulaba. Naye ate abatakulaba mu busobozi. Si lutalo. Omuntu atakulabye mu busobozi. Uliriza. Ya bukulembeze bwa ggwanga lya America sina lya Uganda. Bogambe. Kitufu. Eyo nawo botyo ndowooza yo. Nange nyine ndowooza yange. Oyo kulembeze esanga. Ate abana banupu kamba bule ekintu kimu kamba bule ekintu. I'm not a partisan. Neja loma ekintu kimu. Oyo omwana level kati gyatuuseeko ne experience gyalina obukulembeze asana kululinga continent si gundi si country. Wanje. Asana kuba mukulembeze wa continent si country. Kale, so noba songa yo. Nga mutamira wenge. Bobi omusajja ono munonyo ino muwe kifo se. Nenda se. Bakuwe kadi. Bakuwe kadi boss. Onsuseeko wallahi. Sikyo. Omusajja ono munonyi muwe kadi. Ensi yonna. Continent number seven. Nga jafuga. Kashitegeera. Kati njagala omanye ekintu, njagala omanye ebigambo bino wamanga. Esawa zino tosobola kukikkiriza. Kikinga we mwola. Obuira, oli mukusesa. Leka tukole. Ati go gambe, by the way kankuleke fashi. Ensobi gye mwina abana banu. On a serious note. Uliriza. Ensobi gye mwina abana banu kweri. Baliwa. Abagoberezi banupu. Bani. Abawagizi banupu. Bamwe n'abalala abatulaba mulimu abatulaba nga bawagira nupu abalanga tebawagira nupu ensobi gye mwina yeriemu bani abanupu nkiddamu abanupu bebaliwo abo benyina abajagala okay abagoberera Kyagulanyi abagala enkyukakyuka nange enkyukakyuka by the way njagala genda maaso naye ensobi gye mwina eriemu nti omuntu atawagira kyowagira omufuula mulabewo eyo enkola nfu okitegeere nkulira taata ekyo ekintu tuzze tukirabako nti abaana abayimbi bwe bavaayo omuyimbi bwavaayo n'abaako kyayogera ekitakwatagana na protocol ya NUP oyo mugenda kukola ki kumukuba bucupa mumuboole mumuwalane mukole ki ekitali kirungi kubanga lwaki katukitwale nti NUP it's a government olwayo sicho kati kwa yagade kontwala kwa NUP nenga ndi kusonga ya Mpuuga Mpuuga era naye wa NUP lwakuba ennaku zino teri kati jala ulize ekigambo bigambo bino wamanga Mpuuga bobwe yali awasipikira yagamba Mpuuga bwaba akomyewo n'akola eng'ekibiina kye by the way kino kintu bobwe nsi yakira ku machana asalawo it's a party which decided okitegeera Bobi Wine ndoza yali delivering message okitegeera era bwoba otunulidde gundi deputy spokesperson omukulu wayiswa Mufumbiro yavayo n'addamu n'akirifayinga ebigambo bye n'agamba omukulembeze waffe takerangako ku makya n'akola ki n'akola kusalawo it is we party abakera ku makya party n'ekola ki era yafulumya ekiwandiiko ekyasookera ddala oba onfuna so kati mu mbeera eyo mwe tugezaako okuba nga tutambulira nze nakubuuziza ebibuuzo byabadde bitono golowooza kyabadde free and fair okwanika amafayasi Mpuuga mu mbeera eyo yes okibanga ye golowooza esawa zino kira actually nga mukumugamba olina kyoyogeddeko emabega kaawo ne Bobi Wine yali awasipiki yagamba nti akyali deputy president wange sinaba kukola ki kumugoba ate Bobi Wine si yagoba
ani agoba kuba singa bwe kyali mugambye moyogedde ebigambo bingi tayagala Mpuuga yavaayo n'abamenyera ebigambo bino wammanga n'abagamba ye yamulonda ku bwa leader of opposition ye yamulonda ku bwa commissioner ye yamulonda okuba omumyuka we okitegeera and another thing byomuvudde era ne yasajjamu mukonyedde Mpuuga ebigambo mbu talina we yali bukyanga emyaka gyamaze mu parliament talina kifo kikulu kye yali abaddeko mwogera amazima nze mwansobera mwene yupi mubasokedde nga leader of opposition and it's true kituufu emyaka gyamaze mu parliament abadde takwatako bukulu wadde gwe basose omuteerako nga commissioner wa parliament kituufu emyaka gyamaze mu parliament basose okubeerako deputy president w'ekibiina ekisinga obunene mu ggwanga kituufu mwasokedde okulidinga ababaka abakyasinze okuba abangi mu opposition yes ababaka 119 babadde alidinga sabo mu parliament balido of opposition bo nabo badde bajja babako badde balidinga ababaka 50 babaka 40 somewhere there of opposition including bano ba bibiina ebirala and also banando naba independent you understand but for this 11th parliament alidiza babaka abasoba mu 10 kachovola babwe badde bamusibula ne bamuwa kasimu ako nti abadde muntu wa tabu nnyo bali abalabo na kikiriza nti kamugwanira nza akasimu by the way kankubulire akasimu sikaina kobuzibu obuzibu buli ludda omuntu bwakola obulungi asimibwa okitegeera wabula mukakwataka na akasimu yandisose obuli awo nayogera nani n'ekibiina kye kuba kye kyamuteekayo okitegeera naye nga amazima akasiimo bw'okola obulungi bw'osalawo okunsima si musango kyogaba ne mu palamenti ne bwe kataali badde na tteeka lyonna likalaga nti kateekeddwa okumuwa n'akanjula eno tegwali badde musango anti kati si kanjule bifo nga tebanakamwa ekibiina kyonna si kye kiba kiridde enguzi anti kakati ekibiina bwe kyandiganye yandikalese kyekyenkuge nti yandisoose n'ayogera n'ekibiina kuba kyaganako emiliyoni 40 ze baba kati bwe kibiina bwe kyandiganye nti kaleke yandikalese naye nze okusinziira nga bwe mmanyi Bobi Wine ku magezi gaalina ne tiimu ye kyensuubira sente ezo tebandiziganye bandizijjeeyo tebandikiridde nze kati ku mafasi magezi ga Bobi nedda ku mafasi Mpuuga efuuka nguzi ku kibiina tebanguzi anti wuliriza ku kibiina kye kino kye yandikoze Bobi bandizijjeeyo ne babako kye bazikolamu oba kuzimba ddwaliro ng'eryo kati kankubulire bw'ojjayo ezo sente nga baali bazimuwadde n'ozimba eddwaliro n'olyanjulira abantu kano ke kasiimo ke bawadde gundi ke twajje kwani mu palamenti nga service award y'omukulu era naye nakikkiriza ne kazimba wali essomero oba eddwaliro oba ki ani esobola okwimirana nenya NUP nti yakoze bubi yalidde ensi ebegenda ginenya n'abantu ate etya yebanguzi okubaweebwa ssente okulya enguzi ng'okolera bantu bo okubawe anti nemba mukolebwa abantu bo ssente zenyine zebabawadde zimamugenda okukozesa ziba z'abantu gwe musolo gw'abantu katutuusaze magezi kyokulaba nga omuntu wo wansi aganyirwa obutayita mu mateeka kitegeeza ssente z'okuzibawa nga teziyise mu mateeka palamenti tezirina kawaayiro wekazirambika mu palamenti kitegeeza era nammwe muba mulidde enguzi ng'ekibiina kyonna muba temugenda kwesigibwa omuntu wa wansi kankubira ekyasinga okwagala sigana amateeka gammwe bassebo ne bannyabo nze kambabuulire omuntu wo wansi yeetaaga services takutuma genda kumukolera mateeka takutuma genda kukola ki yes amateeka tugagala naye omuntu wa wansi asinga okwagala kumukolera ati obanga agamba bw'ozise sente ezo n'oziteeka ku ddwaliro n'ozimba eddwaliro oba n'ogenda mu ddwaliro eriwedde n'ogula ebikozesebwa mu ddwaliro n'obiteekayo n'osoomooza gavumenti eriwo muve ku kino ekyokugamba nti si buvunaanyizibwa bwaffe gavumenti eriko erina okukola ekyo no osobola ozijjayo sente ezo n'oziteeka ki n'oziddiza oba omuntu wo wansi kubanga nzijukira wande mu kalulu bwa MP naliyo bulungi ekyaddondo okubanza gye nnondera Bobi yagamba
yagamba ngagamba abaana bo mu Kasangati ngabagamba nti banaba